timu yagane babbo nabakanyama ngamulaba Kelvin kanja kende zakabampano oli mukwano gwange Franka abaho boto so wagana taiza TikTok Mama Fina yagala naifuna wokoma amazima gasigalenga mazima Emily Smith yagala abantu afune wokoma ensobi ejabire mu nsobi muyamba abantu okusinga basala mu shit abantu basude mu shit tetwagaza abantu kukomera naye kiche njogerako omuvubuko yarumba lavu masa naye muntu ngensi yonna eraba misana tuku nata koma onalumba ne anti-sifa simanyi sifa nga ensi eraba yakwatanga omuwala oyo mu nsingo nga mulaba bamutokyalinga nga bwamutuga nga mulaba recording jezi mwali nga mulaba Mukunja mumuyambye mutya mwina kuyamba Mukunja mutya siku mujja mukomera kwewaana siku mujja mukomera kuwairiza mase no tomuyambye first of all yatagana kuvaayo yadagala genda luzira mbu akole nyimba akole kabampane asonde sente era yanyiza nyaba mujjeyo kensobola okubagamba kyovolaba tebamusaze konviri olavude nasala kenviri anonya stance dala naye kolokoto mutwe police sala konviri miri basala luzira era ye mukuvaayo bana bavubuka bano simanyi bani babade ko pressure yo kuvaayo abalala basodo simanyi basoda bana lero osoda yagala kumanyira ne mugambirawo mukosa bana babani ensobi mmwe muwulira osoda yagala kumanyira oyo muvubuka oyo ne mugamba nze munange sitima nga recording abali abakazi abagamba nga simanyi embizi simanyi byayinga bitya nabiwaye mu court je biri muvubuka oyo naye bwoba oyagala okuyamba Mukunja first of all mwamuza ku university akole ki mumukoleremu omudala gw'embizi mumukolere omudala gwa chapati mumukolere ekibala ky'amanda si muyimbi byayanga byale matayimba nga kwera si muyimbi just egambola mumbule soze bamugulako zagendako mumbule kyayimba erinya alifunira ku Grace mujjukira bulungi yavuma Grace namukunkumula namunonya mukube godidiza mwepansa nnyo nga muli nothing natunulidde oyo omuvubuka nga ali ku polisi nga talina kiddako ng'aweddeyo famire yonna n'amuza teyalinnyeeyo kitaawe ne muba mwewageno tuli mu nkuba tujja n'ogamba ajjajjawa wano nnyimiriramu wano nga wegase n'oyo motivational speaker wa naleero eyo kyabula akuuta akakadumpuliko omukazi ne ngamba nze gwe walijjako munnango ndaba siri mmere siri wakuza era nze nakuteka mu blacklist toli mu blacklist by the way nze I'm not a food I'm not a simple subject no nze I'm not a simple subject ate abantu bagenda obazza mu kkomera nambe muye kabata ngenda kuzza kakono mu kkomera because of you wamwata n'agamba mbu Fullfigure yabukira simanyi oyo omulamuzi oyo namuteekamu n'omulamuzi gw'omanyi omulamuzi kyali mwateekamu omulamuzi ne mumuvumira ku gundiyo mboyo omulamuzi oyo simanyi yandabye ennaku omulamuzi oyo mubi nnyo simanyi bitya mu Fullfigure nabukira bukisita yanvuma oyo omwana wano wali abantu abagenda okusiya abaana b'abantu waliyo Saimo Kabata funa omulimu okwoleva ku baana b'abantu ba YouTuber ze nensonga lwaki nabagoba siri baddira nkiddamu lwaki nagoba ba YouTuber nkiddamu loud and clear lwaki nagoba bakasuku nze nabagoba sibe bangoba nalabye Benson oyagala kabampane naye ogenda funa wakomya nakutayo mafina nakwa $5,000,000 ndozo nsubira kuddamu kukwata omulala akuwa sente kitajja kusoboka wagambye bakasuko bandeeta mbona mukawaluka gata ina nyasi yandeeta nze Jennifer Fullfigure na TikTok ani yasokawo Fullfigure na YouTube channel zani yasokawo mba ate no sigala ngojina nekulisa nokulisa wagana wasalawo kutembea jisse mudondolo jo bulobera ku live no gusongoroti no guweweta no guskambula no gukolotya abakazi ne bakola batya kati okabaki
Boso kole azise mudondo tabasobola kuyamba. Mwemaze ke mikono mulike mikono mungama mbyekoledde. Miki yakuwa ekitanda ko yali asula ekitanda kye ekyebbeyi. Miko oyo king of Kankwasa mwenjogerako. Nakuwa ekitanda kye. You just appreciate them. Why can you quarrel, Gambano? Why can you cry? You are just crying for a crocodile tears. Those are crocodile tears. Because abantu bakwagala. Yisi makasa akola challenge mu kantuko. Nekagenda viral ensi yakwagala. Ngwena ne osobola kulemera yobwereke bere bali ku papazi. Osobola kuwakala ngono lemere yobwereke be ko cyane musobola kwakala ngono lemere yobwereke. Wana Uganda kasofu ne kyokulya. Kola. Echikanya abantu ne Fullfigure. Ne represent advisors abalala. Nze manyi kibaita source of income. Sipesingira ku government yoka, sipesingira ku advisor, no wembo ndi advisor tekingana kamuna munana nsigwange. Tekingana kutambuza fruits zange mukubanga ndi advisor. Tekingana kusala ndibota zange kusawezi mbanyinyuka. Namaze okusuubuza abantu. Kati gwe noda ku Fullfigure novuma. Noda ku Fullfigure nojerega bwatasoma, gwe yasoma onsinga ki? Eyasoma oyina ki? Nabayo musirusiru asoba bali mu kalumu kamukazo kasawe. Agamba mwe nyumba ezo, ennyumba bazimwa kuzisoloza. Mukwano. Let me tell you something. Chemanya apangisa bange banyinya abanda bakona baliko. Ne nyumba zange sinze nsoloza. Abo balujja bakimanyi bakasuku. Mbadde ngulanga nga we balinga Embaga temu jayo kamera dokumanyira. Tewache nache batamanyi. Tewache nache batamanyi. Siri masikini. Todama kumanyira. Sisula mulumwe munga gwe. Eje musambira emipia ne bannamwe bemuli na bembize mbisibisi. Joyire ndusulusu. Nze silwalanga ko kibada mukamwa. Silwalanga kawali mukamwa. Saja mukuno noyogera ngotonya. No fucking ngo bulambuli kasero obera werimba. Wano akamoto kakovuga koli omwana yani. Ya kagabi bakagabira Levikson. Levikson nakagana. Ne bakakuwa. Kavunda vunda da. Waja kusula moto no manyira. Umanyi kusula moto ndiwo ngani? Watu te time okunonyeza ndi kusula moto ngani? Ndiwo ngani? Oba watu te ko bude nononya sula ali kijendi. Obanze ndi kiyeri sula. Osokoje kusula moto nvumirewo. So moto singa sajiranga mwandi kitegedde mmwe. Bula boloka katayogera kusula moto wandi kitegedde. Wandi batojogera nako. Waloze kwewola. Ngatana ade musingo gwe milioni 2. Ofekinga life olimba limba. Nza sirikira asizo. Ekibabonya butasima babayambi. Butajjukira je muvudde. Nza am proud manje mvudde. Manye nnaku yange. Manye abanyambyeko. Manyine wenkoma abantu. Manye okusaga okubera n'okuyomba kwaddala. Manyi. Bonna gendeza nyo sobola kunonya nza oyo mwana bagenda ko mbampa wabira. Osobola kunonya ne gwe nali nvumya serious nakubula. Naye osanga omuntu ng'avuma omuntu amuvumisa ngono omwana ono mwana yavuma mama wa gravity ng'ayina obusungu bungi nnyo akosa amanyi mangi ng'olaba obusungu n'obuuza obusungu abujjawa. Nze yanvuma n'angamba agenda kunkuba kakono simanyi mu nnyuma simanyi kampitemu ng'akozesa obusungu n'amanyi mangi nnyo. Newe kaba talekera okuteeka abaana mu shito omwana ngenda muzeruzira. I'm telling you. Ne affidavit nagikoze dda. Kaba tafuna ku mirimu okolekera okubewoza nto jja kubeerawo ku Kabata TV olinde bakadama basonde olinda ne asonde muinde wagudde kizibwe mude okola ddi okola live ku 2 ku 3 ku 8 ku 6 ku 10 n'emubera ku live buli lunaku okola wa era okola ddi mwamukola mirimu ki mwagala mirimu gye mukola era mwamunyuka sawa meka okozesezza abaana ensobi buli mwana joko nakulebe ne Mukunja bamukwata tewali wanupu nomu yalinnyayo mwenna mwalaba Mukunja nga lumbala avu